twayisa abantu mwenna ababadde okumpimpi okwetaba mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mu lunaku lw'olwaleero. Twagala okwebaza ba media houses mwenna abali naffe wano okutuyamba okutuusa eddoboozi lyaffe wabweru wa Bbale ne Kayunga olw'okulaga obutali bumativu mu ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Ensonga ebayisizza wano basebo ne bannyabo, ensonga eri ku mwanje ennyo ebayisizza wano endala yakulaga obutali bumativu bwaffe ku mbeera eyabaddewo mu kuwerekera meeya waffe owa Kitimbwa Town Council Mwami Kanzaali. Tusaba Mukama amuwe ekiwummulo ekirungi. Ffenno bwe twajja mu bukulembeze twagamba nti tetugenda kuyimirira kuweereza NUP bokka, naye tugenda kuweereza bannayuganda bonna okulaba nga tubatuusaako obuweereza bwaffe mu ngeri ey'ekyenkanyi. Munnayuganda yenna alina eddembe okuganyulwa mu buweereza obuba buliwo regardless ku kibiina ky'ebyobufuzi kyakkiririzaamu. Era ne ssemateeka gwe tulayiriramu talinaawo teeka lyonna nga likontana n'ennono n'obuwangwa ng'omukolo gwe twabaddemu olunaku olwajjo. Abasebo ne bannyabo mwenna abatuwuliriza n'abagenda otufuna maloboozi ag'enjawulo n'abo abatulaba, twagala okubategeeza nti olwajjo omukolo gwe twabaddeko gwabadde gwa kuziika meeya waffe Kanzaali. Tunyolerwa wamu ne famire, tunyolerwa wamu n'ab'eŋŋanda, tunyolerwa wamu n'ab'emikwano n'abo bonna abakwatibbwako ku nsonga eyo, era tusaba nga tuddamu nti Katonda amuwe ekiwummulo ekirungi. Ekikolwa ekyabaddewo kye tuvumirira ne sekuvumirira yenna kye kyalabikiddwako abakuumaddembe nga bakuba amasasi live bullets mu bantu ababadde bazze okukungubaga ate nga bajjudde n'okunyolwa mu mitima gyabwe nga bakaabira omuntu waabwe eyafudde mu ngeri etaategerekese. Abakuumaddembe betwogerako mulimu owa poliisi waffe wano Ekitimbwa, omwami oyo ayitibwa Afando Nyango Charles oba ly'erinnya ettuufu. Nsuubira y'omu ku baakubye amasasi mu bbanga era abantu baffe ab'enjawulo baalumizibwa. Ekikolwa ekirala kye ky'abasirikale aba SFC abatambula ne mubaka munnange Nantaba Aida Erios nga bakoze effujjo erya buli kika ate nga si gwe gusoose, nabo baakubye amasasi ag'enjawulo mu bbanga ne mu bantu ate n'okukuba emiggo abantu basandaga emiggo ng'ente. Ebikolwa ebyo byonna ffe tubivumirira era tulowooza nti bikontana n'eddembe ly'obuntu erituweebwa Katonda era nga ddembe lyaffe lya bwebange. Ebikolwa bwe bityo bikontana ne ssemateeka akawaayiro namba 29 akakkiriza abantu okukuŋŋaana n'okulaga obutali bumativu ku mbeera yonna eba eriwo, freedom of association, expression and assembly. So ebikolwa byonna ebyakolebbwa olunaku olwajjo twagala obivumirira. Mpa ekirawuli ky'essasi eryo. Amasasi mangi agakubiddwa mu bantu baffe ababadde bakungubaga, era kino kye kimu ku kirawuli kye twafunye nga evidence ekyavudde mu mmundu ezabaddewo nga zeetoolodde abakungubazi. Abasirikale abakuumaddembe, abapoliisi baffe n'aba-SFC, abasirikale abatambula ne Nantaba betutamanyi oba lwaki batambula naye, tetumanyi oba lwaki baabamuwa, tetumanyi oba eno Bbale waliyo abazigu oba eno Bbale waliyo abayeekera. Abasirikale abo tetumanyi
lwaki batambula naye ku mugongo. Era guno si gwe mulundi ogusoose. Twakiraba ennamizo mu lukuŋŋaana lw'ebyettaka, era ng'omu ku batuuze ab'obuvunaanyizibwa bwe baali bavuddeyo babuuze ebibuuzo eby'enjawulo, abasirikale be bamu baavaayo ne bamukuba batuuni. Olunaku olwajjo wakati mu kukungubaga, abantu baalaze obutali bumativu bwabwe nga babuuza nti Honorable Nantabo obaddenga wa? Lwaki omala kulaba meeya waffe ng'atufuddeko n'olyoka ojja gye tuli ate ng'oyogera ebitakwatagana ku bakulembeze ab'enjawulo? Nsuubira abantu mu kubuuza kajjogijogi w'ebibuuzo, mubaka munnange yasobodde okulagira abasirikale bano bo bennyini okutandika okuteekawo kwekalakaasa akajagalalo kye tulowooza nti n'abamu ku bo babadde banoonya obulamu bwaffe, naye nga bayita mu kukuba amasasi. Njagala okwebaza abantu ababaddewo nga baneetoolodde, era abamu bwe balabye nga bangwiridde baneetoolodde ne bajjayo zibatuuni, nsuubira basobole okubakuba okubasattulula, banoonye tebandeke ng'ayimiridde mu kyere bamunasule essasi nvaawo, kubanga ffe tumanyi amaanyi gaffe gali mu bantu, obukuumi bwaffe bwonna buli mu bantu. Tetulina bannamagye betugenda kwonoonerako nsimbi okuwerekera omuntu omu ate omubaka eyalondebwa abantu ng'alina kuweereza abantu era ng'alina okutabagana n'abantu kyere. Ate wakati mu bbula ly'ensimbi n'obwavu obunyigiriza bannayuganda, ate tugambe buli mukulembeze buli mubaka aweebwe aba SFC batandike okumukuuma ng'omubbi n'okumuwerekera buli w'abaalaze. Ebikolwa bwe bityo biraga obukulembeze obwa bannakyemalira, kubanga nze nkimanyi nti Katonda alina obuyinza ku buli munnayuganda okusinga bw'olowooza nti abasirikale be bakulinako obuyinza, era tebasobola kukuuma nga weebase ne bakuuma ennyindo zo n'omumwa. Ne manju sisuubira nti omuntu oyo agenda n'abasirikale abo. So ebikolwa bwe bityo ffe twagala obivumirira, era okusinziira ku mateeka gentegeera obulungi ng'omukulembeze eyalondebwa mu bbaale, ekikolwa eky'okkuba amasasi mu bantu n'okukozesa emmundu mu bumenyi bw'amateeka kikontana n'etteeka erifuga enkozesa y'emmundu erya Firearm Act Cap 299 section namba 3 ne section namba 4. Omusirikale yenna ng'akozesa emmundu talina buyinza bonna bukuba mu bantu masasi awatali nsonga yonna. Ffe tulowooza yabadde ng'agamba nti mmwe temunyoleddwa olw'okuttibwa kwa meeya era mukaaba katono, kale kambakubemu amasasi mweyongerere ddala okukaaba. Kye tulowooza nti bo babadde tebalumiddwa lwa mbeera eyo eyabaddewo. Era ku nsonga eyo twagala okuvaayo okulabula gavumenti n'okulabula abavunaanyizibwa ku nsonga eno, minisitule y'ebyokwerinda, okuvaayo amangu ddala okutuyambako, kubanga twamaze dda okuggulawo emisango egy'enjawulo ku basirikale bonna ababadde ku mukolo ogwo, naddala abo be twategeddeko be twakwatidde mu kikolwa. Era mumpe ku reference ezo twamaze dda okola statement ku poliisi ez'enjawulo ne tuggulawo emisango. Mumpe reference ezo 25/06/2023 nga guno twaguguddewo ku lwa mwannyinaffe amanyiddwa nga Hamil Shakira. Yakubiddwa emiggo era tumugye mu ddwaliro e Lugasa okumuleeta mu press conference eno. Agenda kujja wano atunnyonnyole ebikolobero byonna ebyamukolebbwako. Mu nsonga y'emu
abatono kwabo abakubiddwa emiggo tulina mwanyinaffe Lydia Wanyana ow'Ebbaale, omukyala eyabadde innocent nga tabadde ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya Tebandeke ne Kyagulanyi, ne bamukuba nsuubira emiggo nga bamulanga ekyo. Era case number nayo twagiguddewo eri ku reference namba 1826 omwezi ogw'omukaaga 2023. Twagala abakuumaddembe bano bwe banaamala okukwatibwa, naddala abasirikale abatambula ne Nantaba twabalabidde ddala mu kikolwa nga bakuba abantu emiggo, era ne bu vidiyo tubulina, ebifaananyi tubirina nga bakuba abantu emiggo nga babalanga obwemage olw'okuba bazze okukungubaga. Tetunamanya oba okukungubaga okwo babadde n'abagenyi abayite be bawadde kaadi ababadde balina okwetaba mu kuziika, nga ffe abamu twazze nga bakyereeta, nakyo bajja kutunnyonnyola. Mu nsonga y'emu, nga bwe tumaze okuggulawo emisango egy'enjawulo nga mwe muli n'ogw'okozesa obubi emmundu ekikontana n'etteeka eriruŋŋamya enkozesa y'emmundu, etteeka namba 299 ne section namba 3 ne namba 4, era twalabye nga kikontana ne article namba 3 eya Code of Contacts for Enforcement Officers, nti abasirikale bwe baba bakola omulimu amateeka agabaluŋŋamya tewaliiwo kawaayiro konna kabawalukusa kukuba bantu masasi awatali mbeera yonna yakajagalalo. Ate ne bwe wabeerawo akajagalalo amateeka gabalambika bulungi ddi lw'oba olina okukuba essasi era olina ddi kuba otya. Twagala gavumenti etunnyonnyole aba SFC omulimu gwabwe gwe guliwa mu ggwanga Uganda. Balina tambula nga bakuba bukubi bantu miggo, era bantu nabaki abalina okutambula n'aba SFC. Omulimu gw'obukuumaddembe gwa SFC oba gwa poliisi, ffe tulabanga ekyo kiisa olugaayu mu ssemateeka article 212 akawaayiro BABC ne D, era nga kyekimu n'etteeka eriruŋŋamya emirimu gya police, Police Act, tulaba nga kyabadde kiriisaamu olugaayu. So amagye aga SFC bwe gaba ng'ate ge gali okukola emirimu gya poliisi ng'ate go gatendekebwa kutta, then obukulembeze bw'eggwanga lino President Museveni abantu b'okulembera. SFC twagirabye ng'eri mu byambalo bifaananako abasirikale ab'e Rwanda, kubanga n'ekyambalo ekyo kye baabaddemu abasirikale abakuuma Nantaba sinnakirabako mu descriptions ez'ebyambalo ebyabannamagye aba Uganda. Era twagala banoonyerezebweko mbagirawo, sinakindi baveeyo batulage n'endagamuntu zaabwe tumanye oba bannayuganda oba baba tusindikamu kuva mu ggwanga ddala okumalawo bannansi. President Museveni ssemateeka namba 98 ekuwa obuyinza as a fountain of honor and the chief in command of all armed forces. Tetuganye ebyakalulu, tetugenda byogerako kati engeri gye wajja mu ntebe, naye twagala okulaba ng'eggwanga litambulira mu nnono ez'amateeka. Bwe kibanga tuli bakutambulira mu ntalo nawo odeclaring state of emergency nga bwekuweebwa mu ssemateeka ennyingo ey'ekikumi tumanye nti Uganda, eggwanga Uganda liri mu buwambe era waliwo obusambattuko mu ngeri yonna gy'onaaba onnyonnyodde. So abasirikale aba SFC
abatambula n'omubaka Aida Erios Nantaba omubaka omukyala ow'Akayunga bagenze mu maaso ne bagwira abakazi mu lujjudde ne babagwa mu bulago. Simanyi oba babadde baagala kubareepinga mu lujjudde kubanga abamu babadde babatugana okubatuga. Omukyalo ono Kiwoowoolo wuyo alumizibwa era mumulaba abadde na mu ddwaliro, y'omu ku baatuukibbwako ebisago bwe bityo nga bamugwiridde. Obutebe bwonna babwasiza, omuntu atudde mu katebe, oli musajja ate ogudde ku mukyala. Subira ekyo kyabadde kikontana na affirmative actions, etteeka erirungamya eddembe ly'abakyala. Twagala okusaba gavumenti eyingire mangu nnyo mu nsonga y'abasirikale bano abatambula n'omubaka Nantaba, era tetumanyi oba balina mu kikula ki. Tetunategeera era twagala tumanyisibwe. Buli muntu yenna wadde house gaalo mu maka ga pulezidenti oba mukwano gwa pulezidenti oba house boy, buli omwana aweebwanga amagye atambule nago on whose expense, ku nsimbi za Munnayuganda omuwi w'omusolo, nga amalwaliro gonna mafu mu Bbale, enguudo ziringa bwe ziri, abantu bagobaganyizibwa ku mataka, abavubi babamazeewo babasenze bonna, amasomero gatunula byamumuli, abaana basomera mu miti tebalina na ntebe, batuula wansi n'obubina bwakyukyuka dda ne bufuuka ngaawo maviivi g'embuzi. Kaakati gwe n'ovaawo n'ogamba house girl owa president nti agenda muwa amagye gamukuume avuge emmotoka ttaano, as if is I don't know how I can express this, nti waddembe okozesa ensimbi y'omuwi w'omusolo mu ngeri bwetyo. Twagala n'okumanya abasirikale abakuuma omubaka Aida Nantaba lwaki batambulira mu mmotoka ezitaliiko number plates. Ffe tulowooza nti ekyo nakyo kikontana ne traffic rules, etteeka lya traffic, era senga mmotoka ndala zandibadde zakwatibwa dda. Lwaki zino zo tezikwatibwako? Abasirikale abo bakoze effujjo lingi mu Kayunga ne districts ezeetoolodde. Tujjamu n'okutendewalirwa ne tulowooza nti oba bano abasirikale abayimirira ne bateega abantu mu ttumbi oba oliawo be bamu ku abo, kubanga poliisi tenatulaga ripooti yonna nti emmundu ezanyaga abasuubuzi alongside Galilaya Kayunga Road walinga ku district zaava wano oba wali. Ate tetunnalagibwa deployments zakolebwa ku olwo. So ffe tulowooza nti be beenyigira mu oyo vulugu kubanga be balina emmundu ng'oggyeko poliisi. Sinalabayo bantu balala muno mu Kayunga nga balina emmundu era nga batambula nazo. So ensonga eyo twagadde gavumenti egiyingiremu amangu ddala era tumanyisibwe abasirikale abo bakola mulimu ki mu Kayunga, obuzaale bwabwe buliwa. UPDF yonna erina kubeeramu bannayuganda si bagwirwa. Kale batulage endagamuntu zaabwe nakyo tumanye. Ebyo bwe binaaba bikolebbwa, twagala ISO Internal Security Organ awamu ne DISO eya Kayunga District olw'okuba bavunaanyizibwa kunoonyereza n'okukwata abantu abali mu bumenyi bw'amateeka. Twagala ISO eveeyo ekwata abasirikale bano abatambula n'omubaka Nantaba, ate era ne bapoliisi baayo abeenyigidde mu kutyoboola eddembe ly'abakungubazi okubakubamu amasasi. Twagala bakwatibwe mangu ddala era bannyonnyole tteeka ki lye baakubiddemu abakungubazi, obuyinza baabugyewa n'ebiragiro baabigyewa. Era amangu ddala twagala amagye ago gamuggibweko kubanga agakozesa okukola effujjo ku bannabbaale ne bannayuganda bonna.
bw'abanga omuntu yalondebwa nga talinaako kakwate konna nababbi nabanyampi abanyaga ettaka, siraba lwaki weewaayo otambulire mu mimwa gy'emmundu ate nga gw'omwaka abantu baagala kukutta. So ensonga eyo tusaba ennyonnyolwe. Twagala abasirikale ba Nantaba bakwatibwe batwalibwe ebutabika babakebere emitwe awamu n'ono omupoliisi n'abapoliisi abeenyigidde mu kukuba amasasi mu bakungubazi. Ffe twategeddeko omu kubanga ekyambalo kye kyabaddeko erinnya ye mwami Ochenyi Onyango Charles gwe twategeddeko. Twagala bamukwate atwalibwe ebutabika bamukebere omutwe. Kati bano abannantaba be tutamanyi oba bali mu force ki oba bakolerawa oba bali deployed wa, abo amangu ennyo babatwale ebutabika nabo babakebere emitwe, tulabe oba emitwe gyabwe gisobola okubeeyimirira okukozesa emmundu mu lujjudde era na lwaki bavudde ku mateeka n'ebiragiro ebibaweebwa ne bakuba amasasi mu bantu. Era twagala gavumenti ejje emmundu ku buli muntu yenna ajja nga talina kigendererwa nti yeetaaga basirikale. Abamu babeera babbi kubanga waliwo obwetaavu bwa bannamagye okugenda e Kasese bakuume bannayuganda. Siraba lwaki ate amagye bagamalira eno awatali lutalo lwonna. Ekisemberayo ddala twagala gavumenti erambikire bannayuganda amateeka agaluŋŋamya enkozesa y'emmundu nabaani abalina okukozesa emmundu. Ffe tukimanyi bulungi nti eggwanga Uganda teriri nga Sudaani nti buli omu alina okubeera n'emmundu emitwetu. So lwaki abantu abamu abatali bakuuma ddembe babeera n'emmundu wonna waajagalidde ate abalala nga tebalina mmundu? Nsuubira oba oteekeddewo ddala okusosola okw'olwatu nti abalina emmundu be balina okubeera obulungi, then abatalina mmundu bagende bafe oba battibwe, kubanga tetumanyi mitima gyabwe mu kufuna emmundu ezo n'enkozesa yaazo bazikozesa batya. N'olw'ensonga eyo ekikolwa ekyakolebbwa olwajjo tukivumirira, tetwagala kuddamu kiwulirako wadde n'okukirabako ewantu ewalala yonna ng'emmundu ekozesebwa mu mikolo egy'obuwangwa ne bannayuganda mu mikolo egy'okutabagana. Nze mbadde manyi nti gavumenti eno bukyanga ejja mu buyinza balwanira nnyo mu nsiko eruweero ne bakoowa, n'ekirabika tebakoowanga, yensonga lwaki olutalo kati baagala kuluzza mu bantu. Tunaatera kulaba mmundu mu kwalula balongo, tuzirabe mu bbaala, tuzirabe eyo ku siteegi za bodaboda, kwegamba nga zikozesebwa mu ngeri etategerekeka yonna. So bwe mubanga temwakoowa kulwana nnyo nga muli eruweero, nga kati mwagala emmundu kuzikozesa okulwanira mu bantu babalabe nga bwe mwalwana ennyo, bannayuganda tebalirwedde, nange ng'omusirirwedde, kubanga I've never entertained any game between a gun and a gun. Era ogwo omuzannyo teguliiyo. Naye musobola okgenda mu nnyanja wakati ne mu bibira eyo gye mubbye ne muyimirira eyo mmwe bennyini ne mutandika okuzannya omuzannyo gwammwe nga bwe mwekuba amasasi n'omulala nga bwaddiza munne. Awo naffe mujja tuwa lipooti nti mwakuguka era amasasi mugazannyisa bulungi, musobola n'okugakuba.